Yo, this is Bobi Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ku bantu munsi yonna newereera okutumira ku bantu bowangala nabo lw'ensonga mwenna bannayuganda abawangala mu ggwanga lyabutulu kimbalamusizaako mu buli kibuga kyonna ky'olimu mujje balako gye mutuusaako engalo abali mu Istanbul, abali Konya, abali Ankara, abali Izmir, abali Izmit, mwenna mbalamusizaako mubale kulaba video mubale kwagala nsi yammwe manye ebisomooza bingi naye mugumire buli kimu kubanga kuno si kwe kwaffe twajja kukuba kyeyo tumale tuddeyo newankubadde ebisomooza bye so bannayuganda mwenna bawangala mu ggwanga erya ttake muli kibuga woli wonna nkulamusizaako mwebale kola mwebale kwebereramu ate mwebale kuba nti mwagala enkyukakyuka so mulamusizaako mwenna buli munnayuganda woli mu nsi ya butuluki oba yattake kibuga kyonna mwoli mbaagala nnyo mwebale kubeerako so nno awo nno njala tandika n'ekigwero gikyali mu butereevu era ng'ekigwero gikino nga sinna kitandika ndowooza njagala nsooka entwala obuvunaanyizibwa mbasabe muntagingire Minister of Foreign Affairs ku programu eno njala muntagingire Yoseri bahabula otabasira mutano wakalekezi nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe njala muntagingire ne bannabyabufuzi bonna abali mu Kampala n'abali mu Uganda na message njala kuyisawo olwaleero naye nga sinagenda eyo njagala ntandike bwe nti eno message njagala egerere kampuni zonna ezitwala bannayuganda okuba ekyeyo mu mawanga ga Middle East bannange tugezezaako okuba emiranga egitakungula ne muganye tufaako n'okutuwulira tukimanyi nti kampuni zino za Yoseri bahabula otabasula ne bantu banna abaddukanya kampuni zino naye bannayuganda nga basusse okufa mu ngeri ekyononero kati bannange njala bategeeza abazadde bali mu Uganda tukimanyi nti kya bulumi nnyo okuzaala omwana n'omuwerera n'atuuka mu myaka ogyekweyimiriza nga tasobola kubanga emirimu tegiriiwo ate n'osala omuweereze mu mawanga ga Bwarabu akole ate ne bamufuula kya busuubuzi naye information gyenfunyeeko ey'enjawulo era eno baana bawala ne baana balenzi nsaba mugitegere bulungi nnyo era kano njala mukatwale mukasalemu kokka omwana ow'obuwala ng'ogenze ku kampuni egenda okutwala mu buwala mukukola mu kiyungwa njagala nkuwa message eno ogitwale bulungi nnyo bw'obanga tonnalinnya nnyonyi contract gy'osayininga ng'okyali Kampala nkusaba bw'obanga eri mu luzungu atomanyi luzungu bagikuddize mu Luganda ogisome bulungi ogyetegereze nga tonnagisayininga bw'oba omanyi oluzungu sooka osome contract eyo ogyotegereze bulungi nnyo olyoke okkirize nti by'osayininga obitegedde n'obukwakkulizo obukirimu bw'otuuka ebuwalabu woolaga oba Saudi Arabia oba Yemeni oba Dubai oba ludda woolaga ne bakuguwa contract eyo gisayininga ngeri mu Lwalabu nga teri mu luzungu please tosayininga contract eyo saba baku office bakuwe contract ngeri mu luzungu bagikusomere ogitegeere bulungi ogyoke okkirize biki by'ogenda okusayininga mbagambye akakodyo akalakaakano bantegezezaako nti abaana basinga obungi kati bali mu kufa already mugenda okuva e Kampala nga mwasayiniza endagaano naye nga mwafuuse ba organ donors nkiddamu mumanyi balooya n'endagaano eziwola naddala nga zikola ba lawyers basobola okuwandiikira ebigambo bingi nnyo ebinene naye wansi eno endagaano gy'ebeekoma ebeerayo obugambo obeera mu nnyukuta entono nnyo obugambo obutegeeza ebigambo bingi nnyo kati mu ndagaano ze musayininga mwandiba nga mulimu obuwaire obumusayininga nga mulimu obuwaire obugamba nti muli ba organ donors olwaliro ku kisaawe Entebbe ku makya g'emisana ga leero etuseewo emirambo 3 gy'abaana ababuwala be bajja e Saudi Arabia ne gikwasibwa famire zaabwe naye ng'era enfa yaabwe tetegerekese era emirambo gino gigenza okukebera obulungi nga tegirina mbya munda babijjamu nammwe bannayuganda abali mu nsi ez'enjawulo empapula ze musayininga nga mufuna obuddamu oba empapula ze musayininga nga mugenze mu malwaliro naddala ng'ofunye olina personal doctor mutunuulire nnyo personal doctor endagaano z'osayininga naye n'empapula zakugamba okusayininga mu mpapula zino mulimu obuwaayiro nga bwe nabagenda nti babawandiika empapula zino ba lawyers ne ba doctor mulimu option babateeka mu bugambo bw'otono buno nga bulimu nti you can willingly donate your organs. You can willingly donate your organs for the needy people who needs these organs. Ebiseera bisinga olwokuba nti badokita bantu bawa obudde ne tulowooza nti basinga okutegeera kati gwe buli kimu n'okisayininga nga tomanye so nga ate oba owadde obutereevu nnyo nti nzikiriza newe mbanga ntuuseko obuzibu oba nina kyembadde nzikiriza ebintu byange by'omunda mbiwaddeyo so ntegezeddwako
nti ebintu bino bitusoka bannayuganda bangi sokusokka bali mu Middle East wabula bannayuganda bali mu nsi yonna mwegendereze nnyo nga musayininga endagaano sooka omala okusoma endagaano ogitegeere bulungi ebigirimu naddala ng'erimu dokita erimu looya erimu kampuni nkiddamu naddala nga musayininga endagaano erimu dokita erimu looya erimu kampani bw'oba tomanyire ezzungu bakikuvuunire mu Luganda nga tonnava Kampala endagaano zino mwe muli obuwaayiro obwo wadde kampuni zino ziva nga zimaze okufuna ennamba y'abaana abagenda okuba nti batundibwa kuba nabagamba nakodi akalakakano nti baddira batikka nti batissa abaana 3 naye ng'olwedde mulimu tageti za kampuni n'abawala bali eziwera 5 ku 10 nga mwe temugenda kukomawo Uganda bagenda kuba vestinga oba bajja mu bode organize zammwe so kati njala bategeeza baana bawala ne baana balenzi mbegayidde bannyabo musooke mukusoma endagaano nga temunnasayininga kontrakiti obuwaayiro mwebuli ate bwoba otuuse Saudi oba wekka ne bakwendagaana endala ate bweba eri muwala butosayininga okujja mu amaze ogikutereza mu luzungu nosayininga byotegera otherwise namwe mugenda kwetundayo ng'ensi kola ki ng'ensi eraba kubanga ezo ensi balina obulwadde bungi nnyo bwetaaga ebintu by'omubiri ate nabagamba nti ffe abaddugavu ffe bantu oligino ku nsi Katonda be yatonda abalina organize zaffe nga ziri ku oligino sizansinde kanjake teziriimu kiso ziri katale zeetaagibwa olwaliro kyannaku nnyo nti baganda baffe 3 bakomezeddwawo nga bafu bali mu kesi bali mu kasket era emubiro ebifaana ku kisaawe Entebbe kitalo nnyo ne famire zaabwe zigenda bwe zityo n'abala bali mu kubonaabona mukama abagumye abafiiriddwako abaana abo naye nga kitalo nnyo kati ntandise n'ekigwaro kyaleero era kigendera ddala ku baana abo buwala ndyoke ntandike video eyandeese eno message ya leero njagala egende eri abazadde abazaala abaana nammwe abaana abo buwala bwepo n'ababulenzi njagala tusooke tujjukire bulungi nnyo nga sinagenda mu kigwaro gye mbatomedde ku bannayuganda mwenna abawoomerwa akanyomero kanako ekigwaro gye kansubire nti muli bulungi mwe baleka woomerwa ate mubaleka sharinga buli omu waali so ntandise n'ekigwaro gye kyaleero mwenna abaana abo buwala buno obaka njagala bugende gye muli buli lwoseetula ebigere n'ogendako ewantu wala okunoonya ku muddo ogwa kiragala jjukira nti ennaku eyakujja ewammwe okujja okukola gy'oba osooka oteeke mu birowoozo ebirala byonna bijja kusanga ng'omaze okumala contract yo oba ng'omaze okumala emirimu egyakuleeta ngenda sooka basa ebintu bino mubiteeke ku mpagi kasita ofuna omulimu mu Middle East ng'ogenze kukola sooka okwate laavu gye muyita laavu giteeke ku nkondo y'ekitanda ku ddeeka woosula laavu ogijje mu bintu byonna by'okola mwana muwala ali mu kiyumba sooka ojje laavu mu bintu byonna byebakugamba ogenda okukola e Bulaaya jja laavu mutima gwo sooka ogiteeka ku nkondo y'ekitanda ekirala sooka ojje olugabirizo olulinga olw'ejjanzi nti bw'olikwata okugulu kiri kulekera ekiwawaatiro nawe lusibola oteeka ku kitanda at least omuntu yenna yakubira mukadde akazibu eyakuwaako nusu 5 oba nusu 10 oyo osobola okukwata ssente n'ogimuwa ate ogimuwa ng'ogimuwa lwa kigero so si buli lunaku lwaba yagadde nti omuwa omuntu yekka yakubira gw'osobola okuwa ensimbi atakubeerera ngawo togeza kuwa ssente kuba toli UN toli wa World Bank toli ki ssente zammwe muzikole nga za kigenderwa mwave Kampala nga mulina ebizibu bingi nnyo njala bagamba lunye kino nkyogera ng'omusajja abasajja twasula obuvunaanyizibwa bwaffe bw'okulabirira amaka kati mwe mufuuse abasajja ne bw'ofuuka omusajja mulina okubeera n'ebintu bino wammanga ekisooka olina okuvaamu akatima ak'ekikazi ofune akatima ak'omusajja kyusa ebirowoozo olowooze ng'omusajja kyusa ebikolwa okule ng'omusajja lowooza ng'omusajja lowooza okubeera ng'olina obwongo obusobola okweyimirizaawo ebyo ebintu bembaddemu okuva edda mbu simanyi nze ndi mukazi simanya mwe woman please mu .com era ebintu by'okubeera nakasimukatunasimayo akakazi ndi mukazi mubijjeewo enswa bwekyusa amaaso nga n'envuba okyusa bw'obanga okimanyi nti oli mukazi nga wagenda kukola era njala okubaza mwenna abakazi mu nsi yonna bannayuganda bali mu kukola naye nga mukola ng'abasajja mweyisa ng'abasajja n'ebintu byemumaleji nga babasajja mumusinga ku nsi kuno otherwise gwali eyo ng'okyetwala mbu oli mukazi bagenda kukufera bagenda kukubba nekiwagenda kikukole kikubule musooke mujje laavu mu mirimu gyammwe mugiteeke ebbali olugabirizo lw'ensimbi mulugjewo muluteeke ebbali kino kyekisemba mu kigwalo gikyaleero era njagala mukasaleko mukatambuze ku social media nga mutera okukola n'ekirala baana bawala mwenna gye muli mu nsi yonna ng'oli munnayuganda njagala otwala ebintu bino biri wammanga obyawule
ekisooka teri muntu yenna atayagala kufumbirwa era teri muntu yenna atayagala kwagalwa naye ensi we yatuuka the reality is mumpulirize bulungi the reality is mulekeraawo okuddira mentality ne mulowooza nti mukyasobola okufuna abantu abaagala nga kemwe kennyini temweyagala olina okusooka okweyagala olyoka oyagalibwe olina okusooka okweyagala olyoka oyagalibwe ekirala gwe yenna omuwala ali awo nga gwolowooza nti ekintu ky'okwegadda nga oba kye tuyita sex ye property gy'olina oba ye asset gy'olina eri omusajja that is wrong. The truth is scientifically ne bwoba osomye mu Bible ne bwoba osomera oddawa sigenda kitika mu Bible kale I'm very sorry about that ne bwoba osomera oddawa ekikolwa eky'okwegaddanga abazungu kye bayita sex kikolwa kyakuzaala kwaza abantu mu nsi mu luzungu kitegeeza nti sex is an act of creation. Sex is not part of love. Nkiddamu ekikolwa eky'okwegaddanga si gwe mukwano omukwano mulala nnyo ku sex kubanga any fool can get sex anytime anywhere naye ate omusiru tasobola kufuna mukwano waba gwagalidde no omukwano gwa njawulo nnyo ne sex kintu kya njawulo nnyo so baana bawala mwena gye muli mukitegera nti sex is an act of creation kubanga omusajja ne baakuleepinze osobola okufuna olubuto ekyo kyatukiriziganya nakyo so ekintu ky'omukwano nakyo kana kibabuulire omuntu akwagala abakufaako era abakutwalanga mwannyoko asobola okukulabirira asobola okukola ekintu kyonna natakulangira wadde okukubako oli wadde okukola ki ekyo tuyita love bintu bibiri byanjawulo naye ng'ekikolwa ky'okwegaddanga kye tuyita sex tekiri part of love it's just an act of creation kyova olaba nti tekikyuka buli muntu yenna asobola okufuna ekikolwa ekyokwegaddanga bakyagalidde essaawa yonna kyova olaba bagambye nti any fool can get sex anytime anywhere but not love ekyo mukitegere bulungi any fool can get sex anytime anywhere but not love so differentiate between these two things sex and love kino kigamba abaana abawala mu bijjeemu akajanja era mubeere nga mutegeera nti ekyantwala okukola mmale okutuukiriza one wave Kampala ng'olina ebigenderwa byo biringa 100 njagala osooka okwata ensimbi zonna oziteeke mu projekiti zo ze wagenderera then bw'omala olyoka osettinga emayindi zo ez'okudda mu good life one njagala mbagula ebintu bitagenda kukyuka olwaliro linnya ennyonyi bantu bangi bagenda okkulabirako ng'ekyokulabirako naye bw'onoovaayo nga tonna kyolaze mu myaka 2 oba 3 gy'obadde mu kiyumba ani agenda okusekerera si nnyoko si kitaawo bewaleka bw'obadde olaga nti oli mu good life buli muntu ayagala okubeera mu good life naye jjukira wajja ova biki biwalekayo ebyali byetaagisa ensimbi okula ku social media nga weetaddeko makeup wa $2.5 eyo mistake okula ku social media nga otaddeko buno bukoko bwa $7,000 eyo mistake okulaba nga oguze akaviira aka human ka $3 million wa $4 million ng'ekatolina deporate basima toy that is a mistake mujjukira abasajja baasuuvunazi bakyayagala kuwasa bakazi mwe mulina okwebereramu n'okwebezaawo the moment kasitova ku mulamu gwakutwala ku kyeyo bye Vietnam ekyo nkibaga njala mukiteeke mu bwongo nti musooke mujjukire gye mwava n'ebikolwa bya musooke mbiteeke ku nkondo abasajja b'ennaku zino bonna 100% bonna 100% kati abalina obuvunaanyizibwa bali 40% 60 baasula obuvunaanyizibwa due to the economic problems nga tonnagenda kujerega mutwe gwa nte oguli ku mudaala gw'osanzeeko sooka onjike ku mutwe gwo guliko ennyama nga tonnajerega mutwe guli ku mudaala omutwe gwo guliko ennyama kyovana nti muga nti amagezi gaba ga mutwe so si bugejjo mulowooze nnyo nga mugenda mu bikolwa ebitagasa baana bawala kyekyo ekigula lugi kyaleero n'abazadde mugamba baana bammwe buli kasente konfunawo e Uganda kakola enjawulo so si kweraga ku social media nti nze nna ssente the end of the day gwogenda okuswala teri kintu kikulu kubanga olina wooli teri kintu kikulu kubanga tosabiriza kubanga oba tosabiriza oba independent the moment kasitobeera nti osabiriza kitegeeza omuntu yenna asobola okukola ekintu kyayagala kubanga tolina ssente naye wanga wekulira ssente zo teri muntu agenda kumanyira dde okutawaanya point blank
ngenze ku video eyandeese olwaleero ekigulalo gikiwedde. Alright. Njala mutagingira Minister of Foreign Affairs owa Uganda. Ekisokera ddala. Tukimanyi nti Uganda mu Uganda temukyali mirimu. Buli muna Uganda afuba nnyo okulanga adduka Uganda agende e Bulaaya afune ensimbi. Kebere ensi ezimuliraanye kebere mawanga agawala. Naye nfunye okwemulugunya mu bantu bangi nnyo ddala Uganda bawangale mu ggwanga erya South Sudan. Uganda ng'ensi tetulina mirimu so twandibale tuyamba bana Uganda abali mu nsi ezebunaayira n'ezituliraanye okuba nti tusobola obayamba mu ngeri esoboka. Esaaga bana Uganda bali mu South Sudan basanze obuzibu mu mpapula byabwe. Poliisi ya South Sudan ne migration ya South Sudan bakyusa system yaabwe nenga badipeninga ku biva e Uganda yennyini. Kitegeeza omuntu ali mu deal ey'okubonyabonya bana Uganda bali e Sudan ali mu Minister of Foreign Affairs oba mu Internal Affairs ng'alina deal n'abasajja ba Sudan. Abaana bano abakyala bano n'abaami abali owangali mu South Sudan bababbye ensimbi ezitagambika nga katuli bali basobola obbawa residence permit oba kye tuyita walaga ey'omwaka nga basasudde ssente entono. Kati babawa walaga ya myezi 6 ate beggwako immediate bakwatirawo n'okkussa mu kkomera alina okuva mu kkomera beetaaga ensimbi. So nga ate ekintu kino abasudani bali mu Uganda bazunganga enjuki ezinoonya omubisi. Tebalina bibyogerako bagula n'amataka nga tebala Uganda abaza ssente empya nekadde Uganda tebasobola bayamba. Nsaba Minister of Foreign Affairs ne Minister of Internal Affairs mwogere ne Embassy ya Sudan ekwasaganya ensonga za bana Uganda abali mu kubonaabona bali mu makomera olw'ebyogera nga ate bali supposed obifuna. N'olwokuba nti gavumenti ya Sudan nayo sinziri ndwadde bwekola olowooza ntegenda kusulawo muyambe bana Uganda bali South Sudan ku byogera byabwe naddala Embassy ya Uganda e Sudan muyambe bana Uganda. Tukimanyi nti mulimu abanyampi basindikayo naye Baganda ffe bali bubi ku nsonga ezikwatagana n'ebigambo ebyogera kuba tebaagala kubeera mu bukyamu. Naye bababbyeko ensimbi babazeewo babasibyeko emisango egya buli kika egiteetagisana kubeera mu bantu ba bulijjo. Bana Uganda bali e Sudan bali bubi nnyo. Minister of Foreign Affairs ne Internal Affairs muyambe bana Uganda bali e Sudan bali mu South Sudan bali mu kufa. Bababaka ensimbi babasiba mu makomera teri wadde omuntu asobola okwogerako kyokka abasudani bali mu Uganda bazunganga njuki ezinoonya omubisi. Ensonga mugikoleko ng'obudde bukyali tubasabye tetulagira bulagizi. Ekyo nakyo kye South Sudan nga nkimaze njagala kutegeeza bana Uganda mwenna abali mu Uganda nti information luli gye nakomako njagala gitandikako olwaleero ngende mu maaso bulungi nnyo mumpulirize bulungi nnyo. Alright. Luli bwe nakoma ku kitongole eky'amasannyalaze njala kwongerako information embwet. Munjukira omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu omulonde gwe twalonda bwe yagenda n'omukwatira mu bitundu by'e Busoga mu campaign ze twalimu abantu beekalakaasa mu Uganda. Mujjukira bulungi nnyo emmotoka ezaali ez'ekika ekya pickup mu bika bya Toyota ezaaliko abasajja abaali bakuba amasasi n'endala ezaali ezabuyonjo zaali zikuba amasasi. Zonna ntegeezeddwako nti zaali za kitongole kya umeme. Zonna zaali za kitongole kya umeme era gye zaava okuba nti zakuba abantu amasasi kubanga information gyefuna nkifuna by insiders. So nno njagala kubaza nnyina voice note eno ya dakiika nga 2 ndyoke ngende ku information eyandeese olwaleero kubanga ngenda bbawa ani eyasasula ssente. Njagala mutaginge family Dr. James Mulwana mugenzi njagala gyo information ene gitegere kubanga bana basajja bassa abantu bana Uganda nga tutegere lwaki babasse. Ndyoke ngende maaso. So musoke muza voice note eno ndyoke ngende maaso mbawo information endala muwulize bulungi. Ekirala Fred kyembadde neerabiddemukko kugamba nti gundi bwe nkuzaayo emabega waliwo akeegugunga akaali wano mu Kampala mu 2020 yali mu around November December awo akafiiramu abantu abangi. Akeegugunga ako manyi ffe twali ku ground wenkugambira nti gwe ekitongole abamu bakirabanga it is a private company kiva bweru mbu bano be bakola ki be bakikulira baba ba foreigner
era bamenyeddemu kawa bitatuule Celestino bebalina mu shares abe bakolera wano ba state ba Museveni ba mutabani obaani nkuzaayo ke mabega mukegugungaako nzijukira bulungi bu video bwafuluma njagala muddeyo mwetegereze emmotoka ezaali teziri nga zaali teziriko namba ezimu in fact zaali teziriko namba nga teziri branded zaali za pure white emmotoka ezo zaali za umeme kuba akatandika erugogo wenyine wali wapakinzeeyo pickup double cabin ezisuuka mu bibiri nga double cabin ezo zaali zirina kudistributingibwa mu district ez'enjawulo zikola emirimu gy'ekitongole ekyo so gundi akegungo bwe kaaba order yafuluma n'emmotoka zonna ezaali ziri ku district ne baatuwa order naddala wano mu central zonna bazivuge bazitwale ku polisi y'eggundi na Lukolongo Nateete zonna zapaakinga awo emmotoka ezaali teziriko kala za umeme zibaakozesa ne batikirako abasirikale bano abayitangamu nga bashuutinga abaana live nga babashuutingira waggulu ku bizimbe babakuba amasasi buli wamu ezo emmotoka zezakola mu kegugungaako nze I personally naliwo nga mmotoka ezo nga bazikozesa ng'ezimu nga nzimanyi nga nzirabako abasirikale abakuba abantu abatta abantu emmotoka ezebakozesa zaali za kitongole kino so kiba kitegeeza nti kino ekitongole si just kyajja nti kusaanyaawo munnayuganda oba okusaanya abannayuganda wakyo ekitongole kikozesa abantu abangi kuba bw'oba oŋŋamba nti balina subcontract companies ezisuuka mu 3 ate buli subcontract company erina abakozi abasuuka 2 oba 3 kiba ate ezisinga tezisasulirako ddala zino 2 zo bw'eba ekuyambye ojja kukola omwaka gumu ekusasuleyo emyezi 2 okitegeera so kiba kitegeeza nti kino ekintu kisetinga okwabuwaza bannayuganda so kyekyo Fred. Alright. Njagala mwotagingire bameba parliament abakola kakiiko akanoonyereza ku byobugagga bya Uganda ebyomuttaka engeri gye bisaasanyizibwamu n'engeri gye bisimwamu n'akanoonyeza ku bitongole bya gavumenti. Kansubire nti kuno munna NOP omukiise akiikirira Kyaddondo Ewaffe President wa Bwero Kyagulanyi Ssentamu omukulu Nkunyingi Mwadakooli nkusaba ne bannayuganda mwenna abali kuno mutegeeze abantu abo batuleetere ekitongole kya umeme mu parliament kitunnyonnyole kyava kitya mu UEB ne kituuka mu UDCero ne kifuuka umeme bwe kyatuuka mu umeme kirimu kampuni eziwera 13,000 baani bannyinizo batandika batya ofuna kampuni zino tenda bazifuna batya lwaki babba bannayuganda na buli kintu buli munnayuganda yeetaaga okumanya kubanga tukooye natural resources zaffe ng'amasannyalaze twagala kumanya amasannyalaze agasasulirwa Rwanda agagende Rwanda ku bbeeyi entono ani nannyinigo era ssente zivaamu ziraga luddawa amasannyalaze agagende South Sudan nga gava Uganda ani nannyini kampuni eyo era ssente zivaamu amasannyalaze agende South Sudan ziraga luddawa amasannyalaze agagende Kenya ani nannyini kampuni eyo agatuusaayo era ssente ezo mu bintu byonna ebivaamu ensi mu Uganda nga tetuwuliranga muti amasannyalaze agafulumizibwa egganga Uganda gavamo ssente bweziti era nezigenda zikola omulimu bwe guti tusaba akakiiko akanoonyereza ku bitongole bya gavumenti mutukwatire ekitongole kya umeme n'ababbi baakyo balete mu parliament mutubulire kampuni ezo bannyinizo naye mugenda kusanga obuzibu kubanga kampuni zino za Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi ensi yaleeta asanga bisibe muzeyizedde n'abaana be n'abazzukulu naye nga twetaaga okumanya lwaki bannayuganda amasannyalaze bagota ku bbeeyi ya bbeeyi ng'ate gye gagende gye bagatwala gye baga exportinga amasannyalaze ga layisi ate nga tegavaako era twagala kwebuuza lwaki mukola kampuni ezitandika okubba bannayuganda ng'ate amasannyalaze ge mubbaga bannayuganda ekino twagala kyebuuza so parliament twetaaga omuyita ekitongole kya umeme kino kinyonyolwa bannayuganda kuvuna obudde obw'amasannyalaze ga bannayuganda abali mu kubonaabona essaawa zino abatasobola kufuna na kyakulya ng'ensimbi zonna zibbibwa bubbibwa nga zifulumizibwa eggwanga Uganda ne zigenda ewala.
kati enamusa etuse ku nyonge olwalina kuzoma zirinnya omwezi ogwokusatu omwaka 2022 information genzize nayo olwaleero nga sinagenda eyo njala muntegereze bannayuganda bonna abawangalira mu northern Uganda nga oyina ekifo oli politician oba oyina ekifo mu government njagala obere careful nnyo eno security alert njagala obere careful nnyo very careful eri enseekezi ezimu zinabyabufuzi nga muva mu kitundu kyekimu mubegendereze nnyo nkiddamu bw'obanga oli munnayuganda ng'ova mu northern Uganda please be very careful. There are certain politicians who are coming from the northern part of Uganda, but indirectly they're working with the government. So there is a mission of assassinating some individuals, most especially in public offices. So please be very careful. Most especially the politicians and some big individuals in government offices. Please be very careful, most especially when you are coming from the northern part of Uganda. There are some individuals, most especially the politicians from northern Uganda, they are working with the government hand in hand to assassinate some of you. So be very careful with some politicians who are coming from the northern part of Uganda. So nyeze maso. Ntandise bwenti. Munange era nkyali ku masanyalaze. Wano wenjagala montagingire family y'omugenzi Dr. James Mulwana. Munango olwali olwo Yoseri bahabula tabasira mutano wakarekeze eyebuzabuza nga afukana abantu gonna mazzi muno mwatunuuliranga essalamu eri ensenke ye buli wayagala okutta amotta n'omubuuza munange gwe bono togenda komadi n'omubuuza kye kikusuza nga otunula kubanga buli gotta abeerako ensonga emubeeza obulamu bwe nemwe omusayi gwe mulira temukimanyi omanyi obutasoma bulumu okuze ate obuteebuuza bubutambuza amazzi ekiro kuno mumanyi ku video kwoli Yoseri bahabula tabasira mutano wakarekeze njera kubuuza gwe bw'oli emmere n'ekukamu otumbwe ne bazzukulu bo okimanyi nti ebikola by'okutulugunya n'okutta bannayuganda bazzukulu bo n'abaana kigenda bagobera ogwo musayi gwolooza nti gwogenda kuma ku ggwe kigenda kubeera kikomyo eri abaana bo eri abazzukulu n'abazzukulu yonna gye banaaba teri agenda kufuna mirembe gwe bw'ovaawo ekikolwa ky'okutta abantu kigenda kuddira abaana era teri agenda kufuna mirembe yonna gy'anaabeera bagenda kulumbibwa ng'emizimu egyo jjukira nti omuze gufiira ku mukadde ate buli okola ekikyamu n'okikola omuntu kitambula generation ku generation yensonga lwaki nti family ezimu ezakola ebikolobero ku bantu bannaabo ebikolobero bikyatambula tugenze mu maaso mu biseera we baakolera project ez'okwongeza ku masanyalaze mu Uganda munnange mwe mwalina okwongeza ku biro ly'ejjinja eryo okwongezako buli n'okufulumya amasanyalaze agaali amayitirivu Yoseri bahabula tabasira mutono wakarekezi yali takyasobola kufuna ssente newole kuva mu banka ez'ebweru wepone mu banka za wano kyeyakola olw'okuba nti mulimu abasajja abagagga mu Uganda balina ensimbi zaabwe nga muno mwalina omugenzi Dr. James Mulwana bulijjo famire omugenzi Dr. James Mulwana mwebuuza kiki ekyatta kitammwe kiki ekyatta jjajjammwe kiki ekyatta tatammwe kiki kino olwalina kize nakyo muwoteri mukiwulire munnange olwatuuka Yoseri bahabula tabasira mutano wakarekezi ng'ensimbi zimwekubye empi ayagala gazi ya ddaamu oyo nakwongera ku masanyalaze basobole bennyini okugabba munnange olw'okuba nti omusajja ono ayina bambega be mu buli kitundu yakozesa jabbeeri bidandisali mumanyi bulungi nnyo ono yaliko minisita wa local government oba gavumenti ez'ebitundu mu gavumenti y'omumpemberezo mutano wakarekezi eyakubuuzanga otandikira weekoledde omwami ono ng'ategeeza Yoseri bahabula tabasira mutano wakarekezi bw'oba oyagala nsimbi ez'okugaziya ddamu n'okwongera ku masanyalaze nina bannayuganda bemanyi abalina ensimbi ezitogana ng'obukolwa so njagala kuwa amagezi gendako ewa Dr. James Mulwana akuula ensimbi zino osobola kuba ng'okola emirimu gino era ensimbi ozimuddize Yoseri bahabula tabasira mutano wakarekezi ng'abiteekamu engatto ng'asobola okufuna omugenzi Dr. James Mulwana ng'amugamba mukama wange nze wano kubuuzeeko naye nina ekizibu nti ye njagala kugaziya project y'amasanyalaze gano kubanga nsisobola kufuna ssente saa zino naye njagala ompola ensimbi nsobola okukola omulimu guno ensimbi zino njazze kuddiza mu bbanga etali ddene kubanga amasanyalaze gano tugenda kuba tugatuna mujjukire mu Uganda amasanyalaze system gye tuliko osasula goyota so si kusasula gomaze kukozesa mu nsi endala zonna kikyali ku record tusasula nga tumaze kukozesa bintu ebyo mu Uganda okota amasanyalaze omala gasasula ketuyita yaka era yaka waggwerako ng'osasula bwe gaggwako ng'osasula bwe gaba tegaliiko kitegeeza n'ensimbi toyina era yonna mu nsi yonna biri zijja naye nga tumaze kukozesa saaviisi ezo mu Uganda nedda munange Dr. James Mulwana ng'omusajja omuganda omwetowaze era munnamakolero ayagala ensi ye
munenga agamba Yoseri nti wali buzibu ensimbi ngenda zikuwa Dr. James Mulwana nga mu kitavu kye ngajjayo obumbi obwensimbi olwokuba nti abatamajja Dr. James Mulwana ye musajja munna Uganda nakabala akyali ku record nti era yakyakoze kampuni nakati ekyayimiriddewo eweereza bana Uganda emirimu n'okuba nti nakati ekyakola ebintu ebirabikako abatamanyi Dr. James Mulwana omugenzi yono Dr. James Mulwana omugenzi abatamanyi yoyo Dr. James Mulwana abakozesako Uganda Batteries yaza UBL Uganda Batteries Jessa Dairy Corporation ya mwami ne companies endala nyingi nnyo yoyo mugenzi Dr. James Mulwana Yoseri kibahabura tabasira mutandakali kyesi yamujjawo kyekyamussa wenzi Jessa wazino era njala mutaginga bagagga mwana bayina ensimbi mu Kampala ng'oli Muganda oli Musoga oli muna Uganda oli yino musibe ensimbi za mutemuddamu kuzizaajamya yoyo omugenzi Dr. James Mulwana Yoseri yennyini gwe yajjawo olw'ensimbi ze empitirivu ze yamuwola okukola ku bintu by'amasanyalaze n'amala n'azimujjako n'amujja obujja n'amutta abatamanyi omwami ono ye munnamakobero yokka mu Uganda nakati nga wadde yafa kampuni ze zikyagenda maaso yono ku bannayuganda balina amakolo mu industry nakati agakyekizistinga ye mugenzi James Mulwana yalina kampuni ya Jessa Dairy Farm Uganda Batteries aina Nice House of Plastic byonna byomugenzi ono ne companies endala nyingi nnyo kubanga ali musajja munnamakolo yomugenzi Dr. James Mulwana Museveni yamotta ngenze maaso munange Dr. James Mulwana omusajja omukugu eyali yasoma bitabo bye era nga mukugu mukola ebintu ebyenjawulo munenga akwata ensimbi ng'aziwola Yoseri abasale mutano wakale kyezi empitirivu nga Yoseri agenda aziteeka mu masanyalaze era nga amasanyalaze bagakola bulungi nnyo nga gatandika okukola era nga bagatunda muno bajja bakyusa bikampuni bateeka mu biwume sima bateeka mu biki nga bazzukulu bwe bakola kampuni batamani baabwe nga bafuna omusimbi omudidi ekiseera nga kituuka Dr. James Mulwana omusajja omuganda nga omanyi nti omuntu ovunaanyizibwa omuntu gw'obanja osooka mutegeezako ti munnange sente ze nakuwola nzeetaaga ng'awandiikira email awandiikira omukulu Yoseri basala mutano wakarekezi nti munnange ensimbi zange ze nakuwa amasanyalaze mugatunga naye ensimbi zange nzeetaaga kubanga n'ebintu bingi bye ngenda okukola munange Yoseri bahabura tabaza mutano wakarekezi bino byamunyiiza n'atandika okunyiga ennyindo ng'awonyeddwa mu nkwawa ng'agamba yo n'omusajja abeeridde akyamanja ssente terwali okwo ng'addamu ng'era amukubira essimu ngavuga munnaye ensimbi zange nzeetaaga kubanga nze ndi businessman nzeetaaga omukulu ono kye yakola ng'ategeeza ekitongole ekya ISO International Security Organization ne CMI kitandika profilinga omukulu James Mulwana baani mikwano gye emirimu gyagitambuza atya ali atya atambula atya akola atya mu bintu omukulu ono James Mulwana byali yakola ye abadde muna Uganda akola emirimu nga n'emisolo agisasula akakodyo k'emisolo kabalema ne bakebera mu bintu byonna ng'ebyapa byonna n'amataka byonna birungi nnyo talina muntu amubanja loophole gye baali basigazizza yakunoonya ngeri ki gye bagenda mujjawo bwe bakebera mu byafo byonna nga tebalina bagenda muyita nti sima emisolo simanyi mmala nini kye bakola nga banoonya omuntu oba bakyo ba close friends be bakola omulimu gw'okujja Dr. James Mulwana munange omwami bw'alemerako okubanja ensimbi ze Yoseri ng'ategeeza ekitongole kya CMI ne ISO okutandika profiling Dr. James Mulwana era nga bakikola bulungi nnyo mu kino okumanya n'omusajja mutemu yasooka kusindika mutabani we Muhoozi Kanyirupama agende akyalireko ku mugenzi Dr. James Mulwana family y'omugenzi Dr. James Mulwana abako abaana n'abazzukulu mwenna mujjukira bulungi nnyo omwami ono oba omutemu ono Muhoozi Kanyirupama yajjako mu maka g'omugenzi Dr. James Mulwana agasangibwa ku faamu ye bulungi nnyo era n'amulambuza bulungi faamu ng'alambuza omuntu kumbe yali alambuza Walumbe Ttanda ng'amukyaziza ku faamu ye kumbe ono ekyali kize yali azze kukola kye tuyita okunoonyereza n'okumanya kiki ekiyinza obbangwira amangu nga bwe tugamba nti bw'olaba nga sitaani yeesitukidde ng'amukolera abakozi ekibaweddewo kyatwaza Muhoozi okutandika okusituka okugenda wa Mulwana ye kennyini okukola save n'okunoonyereza ki ekinaamwanguyiza mu kino bagamba nti omuntu omwangu okujjawo Dr. James Mulwana alina kubeera mukwano gwe bwe batyo Yoseri ng'akwatagana n'abamu ku ba close friends aba Dr. James Mulwana kye baamukola omwami ono nga bamusindikira omuntu eyamutega obutwa nkiddamu nga basindikira omuntu close friend yatega Dr. James Mulwana obutwa mu ntebe ye ne ku mmeeza kwe yali akolera bw'atyo Dr. James Mulwana
weyafuna obulwadde obwamujja bwawooza nti yafa kansa kumbe si kansa nga bwe nabaga nti abasajja bano balina obutwa obw'ekika ekyawaggulu bw'osobola okunuusa oba n'osobola okubwekwatako ku mukono n'osobola okufuna kansa ow'ekika ekyenjawulo era ng'atandikira ku 3 oba bagita 3 grade ya grade 3 omwami ono yasani kansa gwe yafuna yamwanguyirizaawo era bw'ati Dr. James Mulwana nakkirira emagombe nga ne nabwe gisimufungize nenga ekimussa nsimbi ze yawulayo sente abasala mutano wakalekezi okwongeza ku masanyalaze agagejjinja kumbe omusajja ono mu kusasula talinayo amukwatira nsawo gyogezako mubanja era akujja obujja ngera abala bonna bwe yagenda bajja basajja baganda abasobola okutunda ebyabwe okumuleeta mu buyinza omwali okugulemu n'okugula emmere bonna bw'ati bwe yabajjawo so nno omwami ono bw'amala okugibwawo bagezaako nnyo okugjawo kampuni ze era nakyo ne kibalema era kampuni zo zikyakola bulungi mpawe kaagana wakubale nti family abamu basobola okubinyiika mu nsuwa nga tebajja kusobola kwenganga abantu bano n'ekirungi nti yali yasomesa abaana abooluganda bikono bakyaddukanya family zino naye nga jjukira kanaluzaali yava kumuwula nsimbi ate era ng'omuntu yamulyamu olukwe yali bidandisa limumanyi bulungi nnyo yakola omulimu guno ogw'okukola ki ogw'okuba nti eyaspayinga ku mugenzi Dr. James Mulwana ate kuno omumanyi bidandisa video ejja kutuukako era nga giri kino ekibi kikkaabirira kubanga gwe wakola omulimu gw'okusportinga omwami ono mu bintu fayiro gye galabyeko ne drone zange singa Dr. James Mulwana yagamba mu 70 siina ssente balina option endala ey'okufunamu ensimbi era bali bagenda zijja kwani era ani yali asportinze munnange nno era eyali agenda okuba nti agwa mu target eno mwe muli kati omusajja gwe tuyita agasekalala wonna wooli era lyenkoko zo nga bw'ozitunda eza yuga kiiki munnange Dr. James Mulwana abaggaana kuwola Museveni nsimbi bidandisa lyera amaze okusportinga nga gwogenda okuwa Yoseri tibahura tabasira mutano wakalekeza ensimbi era nawe wandibadde tolotonda wandibadde wagenda dda ezira kumwa ngera Dr. James Mulwana bwe yagenda tugenze maaso nga bwe nabategeezezza nti ensimbi zino zonna eziva mu masanyalaze teri amanyi mbalirira yaazo teri amanyi ziyingira mmeka zonna Yoseri famire ye abooluganda bakona b'emikwano bwe bazikwata ne bazikolamu ebintu byabwe muno batekamu n'amagye ne poliisi okuba nti bafundiriza abantu n'okubatekako ebiragiro oba ebikakkali ebyokubakwata babatwaleko amataka gabwe opo n'ennyumba zitwala singa bakusanga ng'obbirira amasanyalaze oba nga amasanyalaze ogalina mu bukyamu so no mukitegere bulungi nnyo nti ensinga bwetambula si mumugiraba ate era nga bweri era si mumugiraba erina okuba nga yanjawulo nnyo nga mugiraba kati ngenze ku nsonga endala eno message njagala egende liba na Uganda mwenna abakyagawumbidde nga ate mutegeera nsiba mbagamba lunye muve mu akedi z'abasajja bano ne mugaana okutegeera baakubibwa na Uganda abapangisa mu akedi mu Kampala emiggo abadde beekalakasi babongezezza ebitundu 3 ku buli 100 babongeza ebitundu 3 ku buli 100 nti buli mugagga yavudiraga nti akedi ye ajongezzako emitwalo 5 bagezeza ku kalakasa abagagga bakubidde poliisi kiyakoze banna Uganda bapangisa enkoko ekikola bazzukulu baayo kubanga babakubye emiggo egyasigadde bagikubye ettaka kati nawe mbagambira okujjako nga nammwe muliko akazunza enjuki kiki ekibeesibya mu bizibe bya Museveni kiki ekibeesibya mu bizibe bya Museveni nambimanyi nabagamba mudde mabbali w'ekibuga mujja kukolerayo ensimbi omutimbagano weeguli mujja kukolerako ensimbi muganye kabakuba emiggo kamwavuwale bw'ona ategeera nti ensoko ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa mujja kutegeera obwavu bwe bungi mulemedde mu akeedi baba kube kati ngenze maaso njagala message eno egende eri abazadde mwenna ndamu bannayuganda munnange ndabagamba nti nze okuwa amawulire sigamba nti sirabye enkola byokkola mbirina naye olwokuba nti mulina muntu asobola bawa information Kampala ensobola kino ezire bawa information eyo nabagamba buli muntu ategeera ng'okimanyi nti oli muddugavu teri muntu wakuwa kintu kyabwerere ng'akwagaza ki sooka weebuuza ampa ekintu kino ajagaza ki nengedde omumpembe wasanya Kalooli Mayiga kasajja gwoli katemu nnyo era njagala buli muganda yenna profiling buli muntu yenna ali mu gavumenti y'emmengo olwaleero nja kujja kusanda emibanunjo Mayiga ogenda kufa bubi
omwosekeranga omutamazeewo obuseko bw'ekirogo obutakutuka mayigoli musajja mutemu nnyo n'oyita abaana babana okujja obbagema naye ng'okimanyi nti eddagala babagema fu ng'okimanyi nti wadde mu state house ne mukkiriziganya otambuze projekiti z'okugema babantu eddagala fu n'oyita abaana banna be bageme kasajja gojja kufa bubi essaawa zino waliwo ekirwadde ekiri mu baana ba Uganda ekifuba ne ssenyiga ebitakutuka biva ku ki nabagamba gye muvuddeko mula ku mitimbagano ng'abasajja ba poliisi mu Uganda yonna bali mu kuenforcing okuteeka abaana eddagala simanyi erya measles njala kubuuza emirundi emeka gy'owulidde mu nsi z'amagulu meero nga waliyo measles tebazaala lwaki measles ajja mu nsi ezaffe z'abakaddugala njala kubuuza gula obwongo gwe emirundi emeka gy'owulidde polio ng'ali mu mawanga g'aba magulu meero sooka webuuza obwongo bwo tebazaala lwaki polio ajja mu nsi ezammwe z'abakaddugala lwaki measles ajja mu nsi zammwe z'abakaddugala teweebuuza ekifuba essaazi nekiri ku ground ekitakutuka ekiri mbaana bannange njagala muggula amaaso mutunde bajjajjaffe ojja kusanga omusajja n'emyaka 7 ombuuze baali bakubyeko empiso kyanga tezibankubangako mpiso ate sirwalangako lwaki tebalwala lwaki guno omulembe gye buvuddeko bukyanga n'omusajja ajja mu buyinza okugema kwa kifuba ate kuliko okusibwa n'okkuba embooko kiki bayenforcinga mbadde nga nti kyandibadde kyabukkiriza nti obunekkiririza nti kangende nkola ekintu kino naye nga mukimanyi mukola kyabutemu essaawa zino abaana balina ebifuba balina ssenyiga weebuuza ava ku ki kubanga ne mubawa sirapu ebifuba tebikutuka abaana bayitiranga kapa basula bakola balinga nga firiji ezimenya ice popopopopopopo weebuuze kiki ekifuba ekisuuza mu Uganda naye temusobola kwebuuza kiki ekigenda mu Uganda weebuuze bwenzina baga nti bagenda kuleta milioni 5 n'ekitundu ez'Abanyarwanda bano bagenda kubeerawa balina kujjawo mmwe bongerewo bali ne mugaana okutegeera weebuuze lwaki baleta milioni 2 n'ekitundu ez'Abanyarwanda mu myezi ine egijja ebiri bagenda kubateeka ludda kujjawo mmwe bateekewo abalala olina jjanga azuuze ngalabize simanyi ngenda kugemako jjajjawo genda obuuze jjajjawo wakyaliwo bamugemako bamukubako empiso bamukubako empiso muggula amaaso gammwe gulwaki buli ekijjabo Africa nsi y'abakaddugala lwaki abalema bali mu Uganda wokka niyo bantu mwe ani abaloga genda obuuze jjajjawo bannyoko bamugemako Uganda yakyuka nedda neyewunzika kati ne babanga okubagema tteeka oba eri bukiika ngu okubagema tteeka mwegendeze ekiri atabala kyekiri asigadde awaka muggule amaaso njagala kusiba nga sinagenda mu maaso mu myaka 25 25 years back njagala obuuza omuntu yenna waliwo ekirwadde kya kookolo mu Uganda 30 years back twalina ekirwadde kya kookolo mu Uganda lwaki aliwo kati emyaka 3 twalina ekirwadde kya kookolo mu Uganda lwaki kati kokola tufuukidde kookolo soka weebuuze mu bwongo obwo lwaki magulu meeru asinzira ku mutimbago naga nti mu Uganda muwangala emyaka 42 katonda ani katonda yekka guludde eyawanika eggulu okutali mpaji yalina okugeera obulamu olina okubeera ku nsi so si muntu munno n'akugamba open nti mu Uganda muwangala emyaka 45 oba 42 azifu kubanga amanyi kiyakuteekamu kiyateeka mwana wo amanyi ebbanga lyakyo kiringa gomonoga nti nsimbi ebijanjalo mu ttaka naye munnange emyezi 4 ngenda kuba mbikola ki mbikungula brainiza monke tosobola kutegeera kitegeera gwe omuntu watuukira ogatugera wangali emyaka 45 amanyi
Choga mu Uganda mbe bajja jafe wangala myaka 19 ntewali yo nakati je bali. Mubuze bamugema ko bamugemangako. Wachi aisinzira just nega eyo life sako yawe bali myaka na why beba katonda soka webuze katonda bako kintu kyonna gula amasogo omuntu yekkayo n'obuyinza kulambwa omuntu ye katonda yasobola okugamba lero tokeesa enkya tojja keesa esawa tekyuka olako tetukyuka niyo nasinzira kunagada Uganda bangala emyaka 2 azifu ngani ngeze baso wa masagala barisa nnyo kati eno message njagala montagingira bannaffe abali bawangalya mu Kenya ne bannakenya bonna njagala bawulize information ejingere boss security alert era njagala mojiwandike bulungi if anything happens in August this year, don't be surprised. Ngenze mass. Kono subira Museveni kole muhozi kwoli. Abalenzi bamwala bebawoza nti bakikankane abajja ne babateeka maaso ga kamera nga bali maaso ga Yoseri bahabura tabasira mutano wakale kyezi buvudde katono. Abalenzi bano abali banna Uganda bali namba ntono nnyo abasinga bonna bali ba M23 abaleetebwa okuva mu Congo okujja okola omulimu ogw'ekika ekyawagulu kye mutamanyi. So no abimulya abakola voice notes me bagenda kusoma mbaleke basome kubanga ne kasoma yennyini yafa asoma era teyatuuka mu ssomero gye bali bagenda omusomeseza gyali alina okugukira. Kati bagenda basomesa misomo munnange muntu beebaza mwebale mu kusoma naye kinava mu yebiraka mujja kiwulira. Kati ngenze mu maaso abalenzi bonna bemwala bayambaza magetsi ezakiragala wepo n'engoye z'amagye ennamba ensinga obungi tebaali bannayuganda baaliko batono abasinga obungi bavubuka ba M23 era yazze maaso n'agamba nti abapasses out kuwikiza bamaze okusoma nenga mission eri mabega wa kintu kino mugitegeere bulungi nnyo nti ngenda ibawa amawulire agagenda obbatiisa mumpulirize bulungi nnyo tugenze maaso eno message njagala egende bana Uganda mwenna abawangalya mu ggwanga erya Kenya ne banna Kenya mwenna. This message goes direct to all Ugandans who reside in Kenya and Kenyans at large. And I think the Kenya government is watching whatever is taking place in Uganda. This is not a coincidence. As you speak right now, you are heading towards elections in August. But there is a big plan of disorganizing the Kenyan elections. And Yoseri, the so-called Museveni, is planning to disorganize Kenya elections because he knows very well that his colleague, the so-called Vice President of Kenya, Ruto, is not going to win the elections, but he is going to play a big role in destabilizing Kenya in the following ways. One, he had already staged his boys, these so-called the M23, and others whom were staged at the State House as cadres of NUP. No, these are not NUP supporters and not NUP members. These all are M23 labels who are going to be sent to Kenya through different borders to come and disorganize Kenyan elections and to do other hidden businesses. As we speak right now, there are so many of those boys and girls who have entered Kenya through different borders. And their mission is to kidnap Ugandans who reside in Kenya who doesn't support Ugandan government. They are going to do any hidden business of body organs harvesting through kidnapping Kenyans as well Ugandans in Kenya. But this is going to take place immediately starting next week because the congregation of these boys and girls, they have been sent to Kenya and they have already entered Kenya as well. Their main target is the ongoing campaigns because we expect Kenya to get into elections in the month of August. This group is mainly going to target Ugandans and Kenyans. This group are going to be led and controlled by the former Inspector General of Police, Kare Kez Kaihura, Abel Kandiho, James Mojira, Mohoz Kanyurugaba,
Sobi Chitata Kasauzi, known as gas chamber. Ndoza kanso kemba de mu Uganda njoke ngire maso. So bana Uganda mwenna abawangale mu gwanga lya Kenya opone banna Kenya. Ekyo kibinja kye mwala bye opone kye kimutalabyeko already bayingide de gwanga lya Kenya. Abantu bano bagenda kubanga banonye banna Uganda batwagira government ya Museveni bagenda kubanga bakwatibwa. Abamba yizo kumazibwawo abamba yizo botakomezibwawo ne basobola battira mu gwanga lya Kenya n'okubajja mu border organs. Era kino kigenda kukolebwa mu bitundu ebisinga obungi bya Kenya ngenda bowa nengo omulimu mukulu gwa ku disorganizinga bya kulonda bino kubanga Museveni akimanyi nti chaliwe gwatitira naye mubbi munne ono yayita vice president wa Kenya gwe bayita Ruto ayinza okutasoka kalulu kano so kyava agenda osindika abantu bano nga bwakola ebintu byempola mpola nga baloza nti asaaga abantu bano abayingidde bali mbungi bagenda kuba nga balabibwa bagenda kuba nga bakontrolingibwa General Kale Karekezi Kayihura Abel Kandiho James Mojira Muhoozi Kanyerugaba Sobi Chitata Kasauzi onamanyiddwa nga gas chamber bana bagenda kuba bakola nga bakontrolling abantu bano mu bitundu gye bagenda okuba nga bawangalira era abantu bano Yoseri mutabani wa Karekezi ebbanga liwezeeko nga ayagala nnyo kudestabilizinga eggwanga lya Kenya naye nga kiganye so no Museveni agenda kuba akoleramu n'abantu ba politicians naddala abali mu ggwanga erya Kenya so Kenyans please take this information very careful. As we speak right now, this group of people are going to disorganize in Kenya. They are going to be working hand in hand in some politicians who willingly wish not to allow Kenya to stabilize anywhere because they hope that the senior politician, Leila Odinga, is going to take over Kenya. So Museveni doesn't want Leila Odinga. So he wishes to work hand in hand with some Kenyan politician to destabilize the Kenyan elections come in August. Ndoza abatamanyi mukulu ono gubayita Kasauzi kamubalage wano. Wait a minute. Kamubalage wano. Fana bye nabifunye wano. Okay. Ono yeso biseronjo je mumanyi. So Kenyan authorities, if you see this gentleman known as Sobi, please, with immediate effect, arrest him. He's among the suspect. Wait a minute, I'm bringing the second photo. In case you get across this gentleman known as Kasauzi, also arrest him with immediate effect. He's among the spies. These are the people who are trying who are planning to disorganize to organize the Kenya elections come August. Awusigenda kulwawo. Tugenze maaso. So the Kenyan government, please take this information. Very crucial. And these people, they are going to be stationed in different areas of Kenya. So, and these are the areas where these people are going to be stationed. The so-called M23, sponsored by Yoseri, the son of Khalid, that is Museveni, they are going to be stationed in Kisumu, Bungoma, Eldoret, Kisii, Nakuru, Mombasa, as well as Nairobi, and other areas of Kenya, but mostly some of them are going to be stationed at the Kenya-Somalian border. Some are going to be stationed at the Somalia-Kenyan border. So please, the Kenyan authority, please be aware of this information, but these people are planning to destabilize Kenya. Be aware of these people. And more especially, if you meet someone, most of those who call that they are Ugandans, those are not Ugandans, those are Rwandese who are stationed there to destabilize Kenya elections come August. So no ngenze maaso awonvuddewo. Ngenze ku nsonga endala.
ensonga endala yino buli munnayuganda alina gy'oli naddala abaana abazaalibwa mu Buganda ne bannayuganda mwenna baguze ettaka n'ebibanja mu Buganda. Eno message yammwe nkimanyi akaseera ke tulimu kaakazigizigi. Teri muntu agula kibanja nga tayina ndagaano. Teri muntu agula ttaka nga toyina kyapa. Essaawa zino waliwo ekigoba abantu ku ttaka mu Buganda ne buli muntu yenna asirise kubanga kiva mu state ate abantu bonna baasirika babawa ensimbi. Ekintu kyengera okusooka obbasa mwene ekisooka musooke mukwate endagaano zammwe muzinyweze, mukwate ebyapa mu binyweze. Ekikutta obudde kigenda butta essaawa yonna. Tojja kugenda nga gavumenti ekyuse gye bujja katono owaba omusango oba okireyiminge oba osaba okuddiza ekibanja kyo nga toyina ndagaano. Musooke mujje musooke mukweke endagaano zammwe mukweke ebyapa byammwe. Eno si gavumenti esoose okutulugunya bannayuganda n'okubajja ku mataka n'endala zaaliwo. Ekirungi nti abantu bano ettaka balitola bagenda ddikulirako bizinensi ez'akaseera mpawe kaaga. Ettaka nno ligenda baddira ne ligenda baddira litya? Olina okubanga endagaano yo gikwese, ekyapa kyo kikwese. Kubanga tekizidde obubbi bw'ettaka businzira ddala mu State House. Kubanga gavumenti yo teri legit. Gavumenti eri legit Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kanjala bategeeza obubbi kabere minisita ani nga azze nti simanyaze kubatawuluza ku nsonga za ttaka temugeza awo bonna bamafia. Nze kinyiiza ye muntu akimanyi nti Museveni kennyini abagoba ku mataka ne mugamba twetaaga Museveni atuyambe. Museveni musajja munyarwanda awedde emirimu tasobola kuyamba kubanga yagoba abantu ku mataka. Mmwe abawoza Museveni abayambe wallahi mugenda kufira mu firimu zammwe n'ettaka bagenda ddi batwalako ekyo kibasinga okwagala. Minisita gwola bajja mbusimanya azze kuyamba ku nsonga z'ettaka tali kuggwe agoma kwekansaamu tebabaliiko. Njagala bazanyira voice note eno omuzannyo oguli mu ttaka lyonna eriri mu Kampala ne mu Buganda. Muwulire minisita abajja obbayamba ebivuyo gye bakola mu ssente n'okubba ettaka lya bannayuganda. Akavuyo akali mu ttaka ly'e Naggulu eryatwalibwa omumpembe Yoseri omutono wakane baligabana ne babbi banne. Eno voice note ya munnamawulire omu eyagikoze ng'alaga obuvuyo obulimu n'abakooba obulimu abantu ba First Family n'ebikolobero bye bakola. Ndyoke ngende mbasomere ekirala ekidanga voice note eno nkimaliriza mugiwulirize bulungi nnyo. Ndyoke ngende ku information muleko mutegere ensije mulimu yiyo. Waliwo kampuni yali eripangisiza ng'erisibyeko lizinga egenda okulikulaakulanya okuzimba w'amayumba. Era gavumenti nekwata sente netandika okusasula abantu bonna baali mu Naggulu. Gavumenti nesasula. Kakati bwemala okusasula ne basenda ekifo ekyo. Era nga basuubiza abantu abo baabali ba tenants nti nno be bagenda okufuna omukisa ogusooka ogw'okutwala amayumba gw'okugula amayumba agali omwo. Agana bagazimbiddwa. Era ne bagamba nti simanya bagenda kuzimbawo ekibuga ekitayogerekako balina erinnya lye baakituuma. Ne tugamba nti fai kakati kampuni eri neremerera okutuukiriza endagaano gye baakola. Liizi ne bagisazaamu. Kakati wakati mu kusazaamu liizi waliwo ebitongole byatuukira pulezidenti nga bisaba erimu ku ttaka eryo balikulaakulanye. Mu bitongole by'oku ebyo byasaba kwaliko ekitongole kya Roko. Roko yasaba ne bagiwa ekazi 3. Waliwo ministry waliwo ekkanisa yasaba ne bagiwako ekazi nayo 3. Ne kampuni endala bwe zito ne zisaba. Kakati pulezidenti n'awandiika ebbaluwa nga akkiriza kampuni ezo okuweebwa liizi ku ttaka ly'e Naggulu. Kakati wakati mu mbeera eyo waliwo bannakigwanyizi nabo abeeripa ku bbaluwa basobole okufuna ku ttaka ly'e Naggulu. Bannakigwanyizi abeeyita bagagga baakuno ne babuukira ekintu. Kakati mu baabuukira ekintu kwaliko Sudiru. Otyo Sudiru ng'amugobera layini ye Ephraim Ntaganda. Yamugobera ddiiru. Era bwe batyo bwe baali mu kutwala ettaka lino ery'Ennamanvwe omuli Swamps ne bakola n'ebyapa ebyekikwangala. Ddiiru yalimu Kirumira, yalimu Ephraim Ntaganda, yalimu Sudiru. Nga bakoze ebyapa nga tebiriiko na stamp duty. Kakati bamala okukola ebyapa ate ne babisasuza gavumenti baliire. Gavumenti n'eriwa obuwumbi bwa Uganda 28. Obuwumbi bwe yawa abakulu abo. Naye ng'ebawa ku ttaka eritali lyabwe. Era Mayanja minisita bw'ayingira mu nsonga eyo kwe
okuzuula nti ettaka lino libaawa gavumenti abasajja bano tebafuna stamp duty era ebyapa byakyuka mu sipiidi nga olunaku lumu bikyuka emirundi ebiri gavumenti ku ttaka lyayo ate nekwata abagaga nebaga ti mukwate su biliyoni webali nnyo obuwumbi 28 kakati nekisooka ntino abantu abali b'enguzi bali munda mu ministry ey'ebyettaka n'abagikulembera kubanga nze tuyinza kuŋŋamba nti nno ministry eyo bamakaago galimu abaana abalwadde envunza nga nze simanyi nti envunza zibaluma tikisoboka era bwe mmanya nti abaana balwadde envunza taata nteekwa okumanya kubanga ntwala obuvunanyizibwa nga taata w'amaka okumanya nti kiki ekitambula ono mwana nga abebbera ono ate ng'awonyera era yeetakula kiki kakati minisita oteeka okubanga gwomu kubalondoola ministry president Museveni bw'abanga akwapointize mu ministry agamba nti ekyo nakyo nkitadde gwenkikwasizza kakati Mayanja yalondola ensonga eyo n'akizuula nti abasajja abo baali babbye gavumenti era nawandiikira mangu nnyo kalisoliso wa gavumenti mukyala Bet Olive Namisankabya atandika obbanoonyerezaako n'alagira ne parliament obutaddamu kusasula ssente yonna eri abakulu bano simanyi owulira ekintu ekitambo n'alagira parliament obutaddamu kusasula ssente yonna eri abakulu abo kakati abo be bakulu abaliisa ekizibu mu ggwanga nti kubanga kakati bo beyita abagagga naye bali ku ssente ya muwa musolo gyebaba beyita abagagga naye bali kuyaffe ey'omuwomusolo kubanga babaliirira obuwumbi 28 naye nga zaaki obusi bubbi sente zaffe zennyini sente z'omuwomusolo ozitutte mu mankwetu sente zandiyambye mulago sente zandiyambye enguudo ezandiguze eddagala gozitutte neweyita omugagga abagagga b'e Kampala abagagga kwagalana naye nga muli ku ssente za muwa musolo muli mukubba gavumenti bajonyesa eggwanga kakati nina ensonga endala gye nabadde ntunuulira bwe tugenda ku ttaka lino ery'enaggulu Ntaganda agobera siddiiru eryokutwala ettaka eryo naggulu waawo awo enaggulu era lye yavuddeko embeteza okulaba nti nno Mayanja yalemye okukwatagana ne Siriya we Judith Nabakooba kubanga ye Nabakooba yali mu ddiiru etunda ettaka lino Mayanja omumanyi mulokole Mayanja talya ssente Samwiri Mayanja oyo Samwiri Mayanja talya nguzi Mukama yamuwa obugagga mu mutima Samwiri size kumwogerera kubanga siri mwogezi we naye nze kyempulira ne kunoonyereza kwe nakoze ekyo kye nazudde nti Mayanja talya nnusu kakati Ntaganda bw'amala okukwasaganya Nabakooba ne Sudiiru abagamba ettaka lino bwe muba mulimpadde njagala mumpe ebbaluwa ne security eraga nti nno wano wengenda okusiba ettaka ndi safe olaba wano ng'ova ku boningo otemedde wano ku Kitante Road nokawo wansi ku boningo yambuka enaggulu koka ku police station ettaka eriri awo libakubyeko ekibaati weewo wennyini wobadde wekubidde simu mbadde ku ground ega nti bakubireyo ate nga ani ankuba kakati kati Nabakooba babadde bawuliziganya n'Entaganda ku ssimu bacoordinating Minister Senior wa Mayanja n'amugamba nti Sidiru agambye nti okukwata dola emitwalo 30 dola emitwalo 30 muteekwa okuba nga mumaze okumuwa ebbaluwa eve wa Ssaabaduumizi gwa poliisi nti mugenda muwa security ng'akubawo ebibaati bawesudulu security era Nabakooba n'alagira minister avunanyizibwa ku by'amayumba wamu n'okulaakulanya ekibuga Paasisi Namuganza okuwandiika ebbaluwa n'ateekako omukono era ebbaluwa eyo yekyakalambidde naye twagisomodde tujja kugiwaliitira tugirabye ebiwandiiko ebirala byonna twabifunye neeyo ebadde ekyawalidde okufuluma naye waliwo twagisomodde nayo ne tugifuna ebbaluwa eyo Paasisi Namuganza w'amayumba n'okulaakulanya ebibuga ayingirira wa ku by'ettaka ebyettaka Saamu Mayanja yabivunaanyizibwako kati Paasisi Namuganza yasabye obukuumi w'amatini Okozi Ochola ng'ani
kubanga si Yewalandis wa mayumba angola kulanya bivuga najeka owa mayumba Samu Mayanja yandibadde asaba obukuumi ow'ettaka naye olw'okuba bamumanyi nti Yetaliya ne bamuyiteene emabega n'abakoba n'alagira paasi z'omugaza n'asayininga ebbaluwa eyo era ebbaluwa olwafulumye bw'ati Sudiru n'agiraba kwe kubawa $, za Amerika $30,000 kwezire kasinde bitirivu nyezo 1.2 million shillings eza Uganda n'abakoba n'atwala $10,000 eja $. nga wotuuse waawo paasi sinamuganza n'atwala $10,000 eja $. Dokasi permanent secretary n'atwala $5,000. Professor n'ali ku Uganda Land Commission n'atwala $3,000. n'abavubuka abagobye eddiiru buli omu $1,000. kweziro benson oyo buyino ate tujja kumuleeta n'asinga kaawo kasita banaleeta empale tujja kumuleeta tumwanike eyo sigenda kulwayo kabasomera ebirala mwe kennyini mwejjiremu ngenze ku birala mwe kennyini mwejjiremu ebirala bye biriwa ntandise bwe nti mwebuuza lwaki Uganda ejjudde ababbi era ababbi bano be baani era bakolera mu ki be baani tugenze maaso abantu bano abasinga bonna ba first family naye nga family gye balimu y'ababbi waliwo omwami gwe bayita Bobo Kabonera abasinga obukiri mumanyi Bobo Kabonera ye nannyini Kampala Casino oba kanka basomere mu luzungu mu kategeere. Who is Bobo Kabonera? He is the Kampala Casino proprietor. He recently won exclusive right to import Tiger batteries from China, effective blocking imports by other importers in Uganda. Kampala traders almost went on strike over the deal. Ono Bobo Kabonera akazini to Janet Museveni bakugambye wanataba mayi Bobo Kabonera nti enanyini Kampala Casino era yavudde katono oba yafuna deal emukiriza okuleta amanda ga Tiger Head oba Tiger Head nasiba envumbo kumanda gano nga ye muntu ye nasobola okugaleta mu Uganda teri muntu akkirizibwa kuleta amanda gano era bana Uganda bali bakola business eno ne bekyanga olwa deal eno naye nga agitutte. Bobo Kabonera yani ono abeera muganda wa Janet Kataha Museveni mama assassin. Tugenze gobayita Hannington Karohanga. He is the chairman of Ugacof, the leading export company in Uganda. He is also a director in Esindikide Bank, the largest commercial bank in the country. On Ewa first family. Ugacof. Era mwabali memwanyi mwenyini, abali memwanyi bagendo kulwe mwanyi, ara mwegendezi nyonga mwegendo tuteka site mu mwanyi, otherwise mweze chifuanga mchiza munda. Tugenze ku Don Nyakairo. He is the corporation secretary of Uganda Telecoms Limited. Ulida ono Don Nyakairo. Ye ndoza yatwala UTL. Yalinga nyiniyo. He married Janet Museveni's cousin, Hope Nyakairo, who is an undersecretary for finance and administrator at the State House. Mubuza bane batwala ebintu bya. Tugenze ku Albert Muganga. He is an importer stroke exporter businessman. In 2008, his company, K-Loads Logistics, was awarded an exclusive right to manage the country's oil reserves in Jinja. Contract was cancelled after protesters from big oil companies like Shell and Caltex Total demonstrated. Onoyani, he and his president son Muhoz married sisters Itesha and Charlotte, respectively, daughter of the foreign minister Sam Kataha Kutesa. Mwendo muoza mbusime mwina tetuna chetuline ebitulu byonna babibba. Tugenze ku ndala. Tugenze ku mukyala wa Salimu Salego bayita Jovia. She is into real estate and hordes of other businesses. She was implicated in UN cargo report by the panel of experts investigating the plunder of DRC Congo resources. She is a wife to General Salim Sarakandanaho and a younger brother to Yoseri Bahabura Tabasira, the son of Karechezi. Tugenze ku Kereni Kayonga. She won the creative deal of exporting security guards to Iraq
through security companies, ASCA and other businesses, has received public criticism, with many of the employees claiming that her company is creaming off the large sum of their earnings, leaving them in pencil mill payments. Oh no, Kariri Kayonga, a sister-in-law to General Salim Saleh, president's brother. Tugenze kuyone nyini General Salim akandanoho Saleh. Saleh is a retired Bush war hero, still holds much influence in the military and security. Until 2021 cabinet reshuffle, he had been Minister of State for Microfinance. He is now the senior presidential advisor on defense and commander of reserve forces. He is the president's Museveni's younger brother. Era nebira bingi nnyo. Katugenze na. Tugenze kodwe ku Lwabogo ono musezi atunda ebiwowolo by'abantu kati n'abali Saudi Arabia n'abitundirayo. Odrek Lwabogo is a public relations company. TAP consultant, has got many recreative contracts from the government. He's the most prominent being the US $1 million Uganda gifted by the Nature CNN marketing company. He was also awarded 2017 Chogam communication and a publicity contract which he handled with Stachi and Stachi company. Kati bulijjo mubuuza lwaki CNN teyogera ku bikolobero bya kutulugunyizibwa bannayuganda abakwatibwa abatulugunyizibwa ne BBC. Mujjukira BBC n'abagamba nti eriyo ekisajja kiri kye bayita simanyi bakiyita manya gagenze ekyawandiika tweet nga kyonoona erinnya ly'omukulembeze kyonoona erinnya ly'omwana w'omukulembeze Kasujja Alan Kasujja ya nagenza okukola backtrace ya Alan Kasujja ate nga mukyafu nnyo kati bw'abanga ono bebadduka balina omukono okuba nti basasula ne CNN akawumbi kamu akadoola kitegeeza sente sobola kupublishinga ebifaananyi by'abaana ebatulugunya abantu abattibwa mu Uganda okwogera ku nsonga zonna ziri political mu Uganda kubanga ono Odrek Lwabogo gyali board organizo nazaakola tewali kintu kyali kiyisibwa ku international TV oba ku international news kubanga balinayo mukono kebere BBC yo Alan Kasujja gyali kitegeeza ono mwami Odrek Lwabogo yakola ku nsonga zino zonna ez'okusiba gonna amawulire ku international level obutafuluma yesobola temulaba nko wantu wonna nga bamuvunanye omusango gwonna kubanga bano bali mu kintu kyonna bano bagamba he married Museveni's second daughter ate ng'ekituufu kiri nti ne kabinenti efuga Uganda essaawa zino enfu taliiwo omwami ono yagironda 99% nkiddamu kabinenti ey'abaana abagoba eddala omuli Nabbanja Nakimwero omuli bonna nga bamanyi bonna be baalonda ono Odrek Lwabogo yalonda kabinenti eno era yamanaginga buli kimu. Tugenze ku Godfrey Kamuntu. He owns procurement firms that does consultancy work for the oil explorers in the Albert region, Western Uganda. He is a son-in-law to Museveni, married to President's third daughter, Diana. Kati mujjukire bana basajja nabagamba nti neba neesigevu nebekuba mu ttaka amateeka gonna agaliwo gabakwata etteeka lisoma liti nti teri muntu yenna ali related ku mukulembeze. In fact teri muntu yenna ali related ku mukulembeze ateekeddwa kutwala public office nga mwe muli ne mukazi we. It is impossible, mateeka tekikirizibwa. Teri mwana wa mukulembeze ateekeddwa kutwala public office, tekikirizibwa. Teri muganda wa mukulembeze ateekeddwa kutwala public office waddo ebintu byonna bana abasajja tugenda kukwata embuzi zino tuziteeke mu kkomera bajja kutegeera. Era bagenda buli muntu alina ekyapa kino endagaano bitereke kaaba nga olina endagaano zo olina empapula zo oleme kaaba nga tolina kintu kigenda claiminga ttaka lyo gye bujjawo katono oba properties zo oba babintu tokayana ekyapa ekikadde gye kiri mu system wadde balese bino basime bali to be digitalized. Don't waste your time. Stuko otambule weerwanirire teri agenda kulwanirira mudde mivuyo wa minisita bali mweje ttaka kyokka n'abakoba y'omu agenda mbu atawuluza entalo z'ettaka kyokka ng'ettaka lya gavumenti yalitunza oddimalawo
tugenze ku muntu omulala era ono ya controllinga URA tugenze ku Shadrack Nzeire oba Shadrack Nzeire. He is currently involved in youth mobilization at the State House. Through his desk, it's not very clear. He contested the Nyabushozi seat in 2021 parliamentary elections and lost narrowly to Mary Mogenyi, another relative to president. He is Museveni's stepbrother. Tugenze Kumariamu Karugaba. She is employed as administrator at the State House, a sister to president. Tugenze kukatana F Mirembe muulira katana ne muloza ndi amanya gaawo. Employed as the presidential assistant private secretary in charge of education and social services. She is a cousin to Museveni. Tugenze onameri ya chamba de mumanyi bulungi nnyo. She is a cabinet minister nekati yavaako in charge of trade and industry. Yali MP navaako nenga minister achali. She is the cabinet minister in charge of trade and industry. Previously she was served as the principal private secretary PPS to the president. She is related to the president through foreign affairs minister Sam Kutesa. Her cousin, their mother are sisters. Albert Mugenyi married to Kutesa's daughter, Itesha, sister to Charlotte Kutesa, the wife to the president, Museveni's son, Muhoozi Kanyirupama. Tugenze kumulala. Onondoza nambagambe dda. Tugenze Muhoozi mumanyi kadingenda genda kusabiti muze kubaga tumanyi mwali tumanyi kimukwasaganya na Museveni. He is the current overall commander, Lulinga achali mu police. Obanga achali mu PGB. He is the cousin to President Museveni. Dozamutegedde. Tugenze ku Kano Katera. He is the current second in command at the Guru Base 4th Division. Katera once served in the Recreative Finance Department of the Army. He also served as the Intelligence Officer, IO, in SFC. A cousin to Janet Museveni. Dozamutegedde bulungi je bitu bigenda maaso. Tugenze Kataha Museveni byono biwanvu nnyo biringanga ebirevu bya gundi. Biwanvu nnyo. Bizibu n'okusoma kubanga ono mubbi nnyate mugagga nnyo yasukka. Kuba netateekeddwa kubeera waalya mu office. Tugenze ku Major Bright bya Lwamirama. Janet sijja musoma omumanyi bulungi nnyo. Ne kale kambayitiramu katono nnyo batategedde. Janet Kataha Museveni mama assassin, member of parliament yagivaamu. Country and also Minister of State for Karamoja era yavaayo. She is wired as influential among the NRM MPs in parliament. She has recently been stepping out of the husband's shadow during the Temangala scandal. She demanded the security minister, now prime minister, Amama Mbabazi ono kubagala kudza resignation. Mubbi nnyo ebintu bingi nnyo byali tugenze ku Bright Lwamirama batamanyi. He is the state minister for agriculture in charge of animal husbandry and also MP for Isingiro North. He was once the financial controller of the URA, now renamed as Lwamirama is a cousin to Museveni. Shadrack amwogedde bonna mbogedde abasinga obungi. Henry Tumukunde onondoza mumanyi bulungi nnyo. Mutabani we yawasiza omwana wa Museveni. Era ntumiddeko ku first side cheek. First side cheek mutumiddeko nnyo webale kufumbiza mwana. Tugenze ku Henry Tumukunde mumanyi bulungi nnyo. Kamba buli bulizi kyali ku ki? Obana nasajja babbi. He is married to Stella Tumukunde, a cousin to First Lady Janet Museveni. Ebintu birimani omutwe. Oduni kaluje bona mbamanyi. Sijja bimalayo. Okujjako bagamba bugambi. Buli muna Uganda woli. Lwanirira constitution ya Uganda yonga tena tuka kukuwa kujirwanirira. Chekiddako. Ekyokubiri. Tosuubirayo nti waliwo omuntu agenda okukulwa nga tuwerwaniridde. Ekyokusatu. Gy'okoma okuba n'akatengo, ensi yo gy'ekoma okugenda. Ekyokuna. Gwalya mu nsi yo olukola obusente obutono. N'abaana bo bennyini bo baliddemu olukwe. Mulwane nga mukyalina amaanyi agalwana. Otherwise bikina abalema. Uganda yo yenyine constitutionekuwa nga kyasobola balwanirira. So mulwanire eggwanga lyammwe nga constitution tendalemererwa kubalwanira kubanga yo eneetera okulemererwa. Ensonga esembe nga nfundikira ka video kano. Baganda bange mwenna bawanga lya mu ggwanga lya Bungereza.
mufunye okuwoningibwa okwenjawulo baba sindikidde abanyampi bangi conference za today ebifaananyi byayise ku mitimbagano mwabitegedde njala bategeeza embulire tefa yonna mwegendereza Bannayuganda bali e Bungereza obutwa buli Bungereza buyitirivu nnyo bambega bali Bungereza bayitirivu nnyo ensi ezitagetingiddwa ziri 3 kuliko ensi ya Bungereza mainly kuliko eggwanga lya America kuliko eggwanga lya Dubai ntegezeddwako ne Dubai wali ebyenje bingi nnyo ebyenje bino bijja nebikama fraging ng'ebizokkola naye bisibira mu buyembe olw'eggulo nga bimaze okkola nfunya information kibaka faayo Bannayuganda abawera abaana abana naye ng'enfa yaabwe tetegerekese naye ng'olwedde bibadde mu profile ng'ebyenje bino byaba sporting adda ne bisindika profile zaabwe mu byokwerinda e Kampala so Bannayuganda mwena bawangalira Dubai bw'omala okukola wegendereze nnyo obuyembe bumubeeramu abambega bangi nnyo Dubai nkyalina information ne profile gyenkola ebifaananyi byenjagala n'amanya g'abantu abo naye nga n'amanya agamba eyita Baganda abali mu kuwa abaana babanja obutwa e Dubai so Bannayuganda bali e Dubai ekiyenje kingi ekiri e Dubai ekyajja okubega banabamba bakola nga ba security mu makampuni ag'enjawulo abalala bakola nga ba cleaner abalala bakola na mu mirimu egy'enjawulo gye mmanyi bulungi okuba emirimu gye Dubai basinga obungi mukimanyi naye ng'obudde bava ku mirimu gino badda ku mulimu ogw'okubega baweereza ekifaananyi kyo ne baweereza amanyago family ne baginoonyerezaako ebyo gye mugenda gye munywera bukyayi gye munywera kofi gye munywera walagi wammwe mugenda okula nga munnamu abagenzeeko ng'enfa tetegerekese lwa biyenje ebiri e Dubai nkiddamu ebiyenje bingi ngenze mu America mmwe ekiri ekyammwe kifa kisa kinyiregula ne Canada enfa yammwe mwe mufa temwogera naye mutugabuga gundi yafudde temumanya lwaki yafudde namwe mwegendereze mu butego bwamwe buli luddawa ekisooka tomala gayita muntu ku address yo nga tomumanyi kisooka ekyokubiri emmotoka zammwe ze muvuga muzeegendereze nnyo temwazika mmotoka emmotoka yo weesula beera careful nayo ku minyolo gyayo kubanga batera nnyo bosiga ku minyolo batera nnyo okutampalinga n'emmotoka zammwe mu system ingini wa mipiira naye okusinga ku pate kale ne mwana atubanga okyayagala obulamu bwo mwewale nnyo pate ez'omujjirano ebivulu bifuuse ekizibu njagala weebuuze lwaki ebivulu ebiri mu diaspora bisinga ebivulu ebiri e Kampala omalina okunywamu amazzi kibuuzo lwaki ebivulu ebiri mu diaspora bisinga ebivulu ebiri mu Kampala reason being bakimanyi nti Bannayuganda muyina abayimbi bemwagala specifically bwe bakulemwa ku muyimbi gundi bagenda kukuleetera omuyimbi gundi bwe bakulemwa ku muyimbi gundi bagenda kufunira ku muyimbi gundi kubanga bakimanyi buli muntu alina omuyimbi gwayagala kyovola nti ebivulu byamugirano kati mu diaspora okulya ssente n'okulya obulamu si kibi mwebeereremu naddala mmwe abaagala okunywa ennyo omwenge mwebeereremu n'abaagala ebyobwerere mwebeereremu kubanga already abantu babalimu nkiddamu sooka weebuuze lwaki ebivulu ebiri mu diaspora bisusse n'ebiri e Kampala ng'ate eno tukolera ku budde n'olumu nga tetulina budde kozesa obwongo bwo kozesa omutwe gwo olyoka otegeere ki ekituufu ekigenda mu maaso mumpudde bulungi kozesa obwongo bwo abaana ab'obuwala abali mu diaspora naddala abaana abali mu biyumba nabagamba dda muve mu WhatsApp group zijjudde bambega n'abaana babasindikira muli bambega mwagana namwe okutegeera munange sina kyenyeza bakubira
at least bera ne simu yongo inako mikwano gwe esatu gyosobola okutegeeza ko ng'olina obuzibu ne WhatsApp group ezisinga obungi zirimu bambega nakyo mukitegeere bino ebintu mbagambanga nange bwe neeberera mu kubanga nange sinze nnyali awo nti kuba nange bannoonya naye ate nze kati nasalawo nfiira ku mulimu nga balubu sikyatya ekijja kijje sijja kulaba nsi engegenda nsirike kubanga balooze bankwata nyinza obutavaayo okwogera kati nja kwogera ekijja kyonna kijje ate kino nkibagamba sitiisibwatiisibwa ngenda sigera nga nkola emirimu gyange nga bwe njikola gino ekijja kijja Katonda bana basazeewo nja kubeerawo kulwa Katonda n'ensi yange Mukama bankuumire tusinkane ku Sande ku Ssabbiiri Mulange Mengo mugenda kuwulira ekinaava mu yeebiraka ku Sande nzija ne buli muntu weebereremu sooka weebuuza ekibuuzo nga tonnafuna ansa bumala okwebuuza ekibuuzo ansa wogifuna sooka oginoonyerezeeko wagyekutwala mukitegedde bulungi naye ng'ebivulu mwegendereze embuulire tefa yonna sente muzirye naye mwegendereze mwebeereremu naddala mwabanya omwenge n'ogulenga ku mmeeza n'ogenda okufuka mwabanya omwenge n'ogulenga ku mmeeza n'ogenda okufuka ojja kudda munnawo bunywe wayita wiisi 2 ofune kadi ya kalesiti ng'ogenze ekirala omuntu yenna ng'ova mu diaspora n'ogenda e Kampala njagala kutegeeza naawe weegendereze nnyo ne bafamire members bo nabo si basanyufu naawe bajja kukola kye bakola kyekimba n'abalala abaana bangi bafudde nga bakomawo e Bulaaya ng'obutwa bunyweredde Uganda so si mu diaspora nga babalema naawe adde e Kampala ne bafamire members bamu si basanyufu oba sinakindi nga bakolako dda profile nga tomanye naawe ne bakumalirizayo e Kampala Mukama abakuume atakuumira mpeera tusinkane ku Sande ku ssaawa ze zimu olunaku olungi ku lwa Katonda n'ensi yange mweraba. Yo, this is Bobi Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.